Okubonera kwa Mukama waffe Yesu Kristo nga kwawandiikibwa Luka omutwe ogwa 22 ennyiriri olw'ekkumi okutuuka ku 23 ne 56. Embaga ya Pasika. Essaawa bwe yatuuka n'atuula ku mmeeza n'abatume 12 nga bali naye, n'abagamba nti, neegombanga nnyo okulya Pasika eno wamu nammwe nga sinnaba kubonaabona. Kambabuulire, okuva kati sigenda kuddayo kugirya okutuuka lwe lituukirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Awo n'addira ekikompe ne yeebaza n'agamba nti, mukwako mugabane mwenna, kuba nze mbagamba siriddayo kunywa ku kibala kya muzabbibu okutuuka obwakabaka bwa Katonda bwe bulijja. Akola Yukarisitiya entukuvu. Awo n'addira omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'agwa abayigirizwa be ng'agamba nti, kino mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe, kino mukikolanga okunzijukira. Bwe yakola n'oku kikompe, bwe yamala okulya n'agamba nti, ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange ogunaayiirwa ku lwammwe. Ayogera anaamulyamu olukwe. Kyokka omukono gw'oyo agenda okundyamu olukwe guuguno guli nange ku lujjuliro. Weewaawo omwana w'omuntu agenda nga bwe kyateesebwa, kyokka oyo anaamulyamu olukwe zimusanze. Bo ne basooka okwebuuzaganya nti, ani ku bo anaakola ekyo? Okukaayanira obululu. Awo ne wasituka empaka mu bo nti, ani afaanana okuba omukulu? N'abagamba nti, bakabaka b'amawanga bagafuga, n'abagalinako obuyinza bayitibwa balyoyi. Naye mmwe si bwe kiri. Abasinga obukulu afuuke muto okubasinga mwenna, abakulembera abe muweereza. Kale asinga obukulu yaluwa? Atudde ku mmeeza nandikyaweereza, so oyo atudde ku mmeeza naye nze mbalimu kyenkana ng'omuweereza. Kyasuubiza abatume. Mmwe muumwo abanywererako mu bizibu byange, nange mbateekerateekera obwakabaka bwa Kitange bwe yanteekerateekera, mulyoke mulye munywe ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange, era mutuule ku ntebe y'obulamuzi okulamula ebika 12 ebya Isirayiri. Awo Omukama n'agamba Simooni nti, Simooni, laba Sitaani yabasaba okubaweebwa ng'eŋŋano, naye nze nkusabidde okukkiriza kukuleme kugooka. Naawe bw'obanga weenenyezza onywezanga baganda bo. Ye n'amugamba nti, Ssebo neetegese mukomera ne mukufa. Ye n'amugamba nti, Petero, nze nkubuulira olwaleero enkoko eneeba tennakookolima onooba omaze okunneegaana emirundi 3 bw'otommanyi. bonna wamu n'abagamba nti, bwe nabatuma nga temulina nsawo yadde entanda newankubadde engatto, waliwo ki ekyababula? ne bagamba nti, tewali. Ye n'abagamba nti, naye kaakano alina ensawo agyambalire.
n'ey'entanda bw'atyo. Ate ataliiko ky'alina atunde ekkanzu ye yeegulire ekitala. Kuba kambabuulire, na kino ekyawandiikibwa tekirema kutuukirira, yabalirwa mu babi. Anti ebyonjogerwako bigenda kuggwaayo. Bo ne bamugamba nti, ssebo waliwo ebitala bibiri. ye n'abagamba nti, Mwerekere. yezu egetesimaani. Awo n'afuluma n'agenda ku lusozi lw'Eriba nga bwe yali amanyi. Abayigirizwa nabo ne bamugoberera. Bwe yatuukayo n'abagamba nti, Mwegayirire muleme kutwalibwa mu kukemebwa. ye n'abaawukanako katono. Ebbanga nga w'okomya ejjinja ly'okasuka, n'afukamira ne yeegayirira n'agamba nti, Patri, obanga oyagala endeku eno ginzigyeko, naye era singa nze bwe njagala wabula ggwe nga bw'oyagala. Awo malayika w'Omukama n'amulabikira ng'ava mu ggulu, n'amugumya, n'atuuka n'okuzirika, ne yeegayirira nnyo nnyo. Entuuyo ze ne ziba ng'amatondo g'omusaayi agatonnya wansi. Awo bwe yamala okwegayirira n'asituka n'adda eri abayigirizwa be, n'abasanga nga beebase olw'ennaku. N'abagamba nti, Mwebaka ki? Musituke mwegayirire muleme kutwalibwa mu kukemebwa. yezu akwatibwa. Yali akyayogera, bangi ne bajja n'oli omu ku 12 gwe bayita Yuda Iskariyoti, n'abakulembera, n'asemberera Yezu alyoke amunywegere. Ye Yezu n'amugamba nti, Yuda, omwana w'omuntu omulyamu olukwe ng'omunywegera. Awo bali abamuli okumpi bwe baategeera ebigenda okubaawo ne bamugamba nti, ssebo bwe tubatema ebitala. mulinaabwe omu n'akuba omukulu w'abasaseredooti n'amusalako okutu okwa ddyo. Yezu n'addamu nti, Mulekere awo. n'akwata okutu kw'oli n'amuwonya. Yezu n'agamba abamuzinze, abakulu b'abasaseredooti n'abakuumi b'ekiggwa n'abakulu mu ggwanga nti, Mubagalidde ebitala n'emiggo okujja okunkwata ng'abajjirira omutemu. Peetero yegaana Yezu. Awo ne bamukwata ne bamusookeza ew'omukulu w'abasaseredooti. Peetero yali walako ng'ajja agoberera. Bwe baakuma omuliro mu luggya wakati ne bayimirira okugwetooloola, ne Peetero yali mu bo. Omuzaana omu n'amulaba ng'atudde mu kitangaala. N'oyo yabadde ne bali. Naye ye n'amwegaana ng'agamba nti, Mukazi gwe oyo simumanyi. ate nga wayisewo akaseera Naawe oli munne w'abali. Peetero n'agamba nti, Musajja wattu siri waabwe. Gwe wamma n'ono yabadde naye ate mu Galiraaya. Musajja wattu simanyi ky'ogamba. yali akyayogera, amangu ago enkoko n'ekookolima. Awo Omukama
n'alyoka akyukira Peetero n'amutunuulira. Peetero n'ajjukira ekigambo Mukama kye yali amugambye nti enkoko eneeba tennako okulima onooba onneegaanye emirundi 3. Peetero n'afuluma ebweru n'akaaba nnyo. Basooka okumujolonga. Abasajja abaali bamukutte ne bamuduulira nga bamukuba, ne bamubikka mu maaso, ne bamubba ensi mu maaso, ne bamubuuza nga bagamba nti ne bamwogerera n'ebirala bingi nga bamuvuma. Bamwozesa mu lukiiko. Obudde bwe bwatya, abakadde mu kibiina n'abakulu b'abasaseredooti n'abawandiisi ne bakuŋŋaana ne bamutwala mu lukiiko lwabwe nga bagamba nti oba Kristo tubuulire. Ye n'abagamba nti ne bwe nnaabagamba temujja kunzikiriza, era nange bwe nnaababuuza temujja kunnyanukula, n'okunta simujja kunta. Kyokka okuva kati Omwana w'Omuntu alituula ku gwa ddyo ogw'obuyinza bwa Katonda. Bonna ne bagamba nti Gwe Mwana wa Katonda. Ye n'abagamba nti Mukyogedde, nze wuuyo. Ne bagamba nti kyayagalira kyabajulirwa, anti ffe ffennyini twewuliridde mu kamwa ke. Bonna ne bagamba nti oyo twamusanga ng'asasamazza eggwanga ng'abuuza obw'omutegaali omusolo era nga yeegamba nti yefuuse kabaka. Piraato n'amubuuza ng'agamba nti ye ggwe kabaka w'Abayudaaya? Ye n'amugamba nti Oyogedde. Piraato n'agamba abakulu b'abasaseredooti na bonna nti omuntu ono simulabamu nsonga n'emu. ne bagamba nti Asasamaza abantu ng'ayigiriza mu Buyudaaya mwonna okuviira ddala e Galilaaya okutuuka kuno. Piraato bwe yawulira ku Galilaaya n'abuuza oba omuntu oyo mu Galilaaya. Bwe yamanya ng'ali mu buyinza bwa Erode n'amuweereza ewa Erode, naye eyali mu Yerusaalemu mu nnaku ezo. Yeezi ewa Erode. Erode bwe yalaba Yeezi n'ajaganya, kubanga okuva edda yali yeegomba nnyo okumulaba, anti yamuwulirako bingi era yali asuubira okulaba ekyewuunyo ky'anaakola. N'amukemereza ebigambo bingi, ye n'atabaako kyayanukula. Abakulu b'abasaseredooti n'abawandiisi baali bayimiridde awo nga tebata kumukonjera. Awo Erode n'amunyooma, n'abakungu be ne basooka n'amwambaza ekikanzu ekyeru okumunyoomoola, n'amuddiza Piraato. Ku olwo Erode ne Piraato ne bafuuka ba mukwano, so okuva edda baali bakyawaganye. Yesu adda ewa Piraato. Awo Piraato n'akungaanya abakulu b'abasaseredooti n'abakulu b'amateeka n'abantu bonna, n'abagamba nti mundeetedde omuntu ono nga mugamba nti asasamaza abantu, mubuuzizza nga mwenna we muli.
esiraba nsonga n'emu ku ebyo bimulumiza. Ku lunaku olukulu yali ateekwa okubateera omu ku basibe. Ekibiina kyonna ne kireekaana nga kigamba nti oyo mujjeewo otuleetere ebbalaga. gwe baali batadde mu kkomera olw'okujeemesa abantu mu kibuga ate yali afise n'omuntu. Awo Piraato n'ayogera nabo ogwokubiri ng'ayagala okutta Yesu. Naye bo ne beeyongera okuleekaana nga bagamba nti mukomerere ku musalaba. Ye n'abagamba ogwokusatu nti Abaffe yakola kibi ki? Simulabamu nsonga n'emu emussa. Olw'ekyo nja kumubonerezaamu mute. naye bo ne beeyongera okuleekaana n'eddoboozi eddene nga basaba akomerere ku musalaba. Oluyoogaano ne beeyongera. Awo Piraato n'alagira okukola kye baali basaba. Bw'atyo n'abateera eyali ateekeddwa mu kkomera olw'obusimu n'obujeemu bwe baali basaba. Ye n'amubawa bamukole nga bwe baagala. Ekkubo ly'omusalaba bwe baali bamutwala ne bakwata omuntu Simooni ow'Ekireene ng'ava mu nnimiro ne bamukisaako omusalaba agw'ekiti ng'ava Yesu emabega. Era ekibiina ekinene eky'abantu ne kimugoberera ko n'abakazi nga bakaaba nga baazirana. Yesu n'akebukagibwa n'agamba nti bakazi battu ab'e Yeruzaalemu, muleke kunkaabira naye mwekaabireko mwennyini n'abaana bammwe, kubanga ennaku zirituuka ze baligambiramu nti bamukisa abagumba n'embuto ezitaazaalangako n'amabeere agatayonsanga. Mu budde obwo baligamba ensozi nti mutugweko, n'emitendera nti mutubuutikire. Kubanga kale oba omuti omubisi bagukola bati, leero alabise omukalu. Waliyo n'abalala babiri abaali batwalibwa wamu naye okuttibwa. Yesu akomererwa. Awo bwe baatuuka mu kifo kye bayita Kalivaliyo ne bamukomerera eyo n'abatemu, omu ku ddyo n'omulala ku kkono. N'agamba nti tatubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Bo ne bayawulamu engoye ne bazikubako akalulu. Ekibiina kyali kiyimiridde nga kiyingira, abakulu nga bamusekerera wamu n'abo nga bagamba nti byonna bimuwe ettendo ery'obutonzi omulonde wa Katonda. tuwangule N'abasirikale ne basembera nabo ne bamuduulira ne bamwereza enkaaki nga bagamba nti yakabaka ezuddeyo omusalaba awaggulu ku ye waliwo ekiwandiiko eky'Olugereesi n'Olulatini n'Olubuleewo nti ono kabaka w'Abayudaaya. Omutemu omulungi, omu ku batemu abo abaali ku musalaba n'amuvuma ng'agamba nti kaabule Kristo weewonye naffe otuwonye. Naye omulala n'anenya munne ng'agamba nti
naawe Katonda tomutya n'atuwobulamu ng'atufiirira kitusaanidde yasogwa luli effumu n'obukambwe naye n'avaamu omusaayi n'amazzi yakubwakubwa awo n'agamba Yesu nti atunazeko otuuka mu bwakabaka bwo onzijukiranga. Yesu n'amugamba nti nkugamba mazima ddala nti olwaleero onooba nange mu kifo eky'okwesiima. Yesu atondoka. Essaawa yalinga 6. Ekizikiza ne kirina ekiyama okutuuka essaawa ey'omunda. Enjuba n'okkirizibwa, eggigi ery'omukiggwa ne lyabikamu 2. Yesu n'akola n'eddoboozi eddene nga agamba nti, Patri, nkukwasizza omwoyo gwange. mu kwogera ebyo we yakutukira tufukamira ebyaddirira. Omukulu w'abasirikale bwe yalaba ebikoleddwa n'agulumiza Katonda n'agamba nti, mazima omuntu ono abadde mutuukirivu. N'ekibiina kyonna eky'abantu abaali bazze okwerolera bwe baalaba ebyaliwo ne baddayo nga bakuba ebifuba. Naye ab'amaanyi bonna n'abakazi abaali bamugoberera okuva mu Galilaaya baali bayimiridde walako nga balengera. Awo n'ojjawo omusajja Segaali erinnya lye Yozefu, yali we Arimateya, ekitalo ky'Omuyudaaya, naye ng'alindirira obwakabaka bwa Katonda. N'agenda eri Piraato n'amusaba omubiri gwa Yesu, n'aguwanira n'aguzinga mu ngoye, n'agussa mu ntana empya eyali esimiddwa mu lwazi etateekebwangamu muntu. Okubonereza kwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe kwawandiikibwa Luka omutwe ogwa 22 ennyiriri olw'ekkumi okutuuka ku lwa 23 n'olwa 56. Okubonereza kwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe kwawandiikibwa Luka omutwe ogwa 22 ennyiriri